Bano be bamu ku bakulembeze e Kangulumira nga balambula oluguudo lwa Kiwalaasi Katwe olwakamala okukolebwa. Abakulembeze okusitukiramu okulambula bamaze kizuula ng'ebyakolebwa si byebyo ebyakkiriziganyizibwako ku nsimbi ezaweebwa Yinginiya Paul Luboya byalina okukola. Oluguudo luno twaluteekako emiliyoni za sente y'omusolo emiliyoni 6. Bwe twateekako emiliyoni 6 n'ekitwewuunyisa okulaba nga mulaba oluguudo luno batugamba nti oluguudo lwaggwa. N'olwekyo nga bakansa twekubira enduulu eri bakamafaso ku disitulikiti bajje balambule balabe kituufu ddala oluguudo lwe lutuufu etunokwasa abantu. Bagamba okusinziira ku mbalirira ono yalina okukola kilomita z'oluguudo luno 3 wabula emu yokka ye yakolebwako ate nga nayo ebyakolebwa tebimatiza. Tujagenda tugifune bagituuma oba bakola enguudo zino zonna batuwa byokyunga kati n'omonitaringa nga nekyo monitaringa bakimanyi naye kakati nze ngenda ku monitaringa kinga nekyo monitaringa. There is no value for money here. Yeah. So what we want, let the engineer go and even no one can go. But we cover them, maybe we can change. Luboya alagidde okunnyonnyola ebyakolebwa ono yeekwasizza eky'okumuwa ssente mu bitundu ssaako n'enkuba ebadde etonnya bwe byataataganya enkola y'emirimu. Bagwako obukadde 5, obukadde 10, obukadde 7, obukadde 2 like that. Kati in that due course essente ezisinga zibadde za material zibatula mu mweto. Material is contractor. The contractor we qualified contractors aba emirimu gy'okusaplayinga material, for example amayinja, cement, gravel. Era ayongeddeko nti bwe baali babala ez'omusolo tebaazibala ng'ate yalina okuzisasula. Those contractors basasula omusolo eri URA. So n'olw'ensonga eyo abalaba nti obukadde 6 si bukadde 6 sente zoba oziggyeko emisolo olaba nti obukadde bubeeranga 58 kwa 5. Omubaka wa Ntenjeru South Patrick Nsanja yennyamidde olwa Yinginiya okumala gakola oluguudo n'alemwa n'okunnyonnyola. Lwakolebwa bubi, amazzi tegatambula, abantu bennyini tebasobola kutambulirako bulungi naddala nga bayisiŋŋanya kubanga kyangu nnyo okugwa mu binnya ebiri ku bbali n'ebbali ate n'ekisingira ddala obukulu kuba nti no Yinginiya tasobola kunnyonnyola bantu bekikwatako oba oluguudo lwaggwa oba akyalukola. Ye Robert Kigundu, meya wa Kangulumira ayawukanya ku banne bw'ategeezezza nti omulimu gwakolebwa bulungi. Luno lwogerwako bamala emyaka 15 ng'emmoloka tesobola naza kuyitawo. Olwaleero abantu basobola okuyitawo, oluguudo lwazimbibwako amayinja. Ekyembi ekyaliwo nti mu biseera bye twakoleramu oluguudo luno enkuba yatonnya nnyo n'eyonoona material mungi. Luboya agamba singa aweebwa ssente ezaasigalayo obukadde 13 ebisigadde bijja kukolebwa nga bwe babyagala. Well, sisuubira nze nayo bampadde facilitation as of now nga ssente weziri era in the next 1 week nsobola bimaliza those remaining snacks. Amyuka RDC e Kayunga Solomon Trevor Baleke awadde Yinginiya ne Town Clerk ennaku 14 zokka okola alipoota n'embalirira eraga ensaasanya y'ensimbi ezaalina okukola oluguudo luno. Nyola ate ng'eri satisfactory ngekusa etunyonyola ku ssente emiliyoni 47 ze bagamba nzibateeka ku luguudo byezaakola. Kino kituyamba okubanga okunoonyereza kwaffe kwe tukola kwemulugunya okwava mu bantu nga bagamba nti balaba nti waliwo ssente ezaalibwa tubeere nga tufuna ekituufu kye tugamba n'okunyonyola abantu baffe. Emirundi mingi ensimbi y'omuwi w'omusolo efa ttogge olw'abantu abakolagadde b'engalye kyokka nga batutte obutitimbi n'obutitimbi bw'ensimbi ate ne bayinaayina awatali abagambako.